Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuuliza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola statement ewuniikiriza bannabyabufuzi. W'avuddeyo n'akangakanga ebibiina by'obufuzi atya. Okyali ku Yugi Updates TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osula buli nnyo tweyungako gwe mukono gwange. Abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, abali munamuna bali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo webale kwekumira ku Yugi Updates TV. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo n'asinziza ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti nno ebiseera bya NUP bya National Unity Platform saako n'ebibiina bya opposition ebirala akaseera kaabyo kaweddeko tetutegedde kyategeeza wabula agenze maaso n'okuba ng'akola statement ng'eyo n'agamba nti era kaseera bibeere nga beekaabirako lwaki General Muhoozi Kainerugaba akoze statement ng'eyo. Jjukira nti nno si gwe gusoose okuba nga akola statement ezifaanaganako ekikanga ekyo ng'agenda mu maaso n'okutiisatiisa ebibiina by'obufuzi naddala bye biri ku opposition ebivuganya ku ntebe y'emu ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati avuddeyo ng'abitiisatiisa. Takomye okubitiisatiisa kyokka abula n'okubitiisatiisa okubatta. Gye buvuddeko emabega ku mikutu gye gya social media yavaayo n'alangirira nga agenda okuggyako Bobi Wine omutwe nga wagenda okuteeka Besigye Kalabba. Statement ng'ezo zonna wujja ozigatta. Ebigendererwa byazo ebiri emabega waabyo tetunnaba kuba nga tubitegeera wabula ffe kye tumanyi bitaddewo sireeti n'entiisa eri eggwanga lyaffe Uganda ne diplomatic relations zonna zongedde okuba nga zitabanguka mu ggwanga lyattu Uganda gwe ky'oba omanya gwe ali eyampuliriza. Era bannabyabufuzi abamu bavuddeyo ne beebuuza n'agamba twewuunya ebigambo ebiyinza ofubutuka mu General, mu Chief of Defence Force, mu officer ayina lanka eyo ebigambo ebigenda maaso nga byogerwa ne high ranking officer Chief of Defence Force. Tetumanyi kigendererwa kye kubanga awooninga ebibiina by'obufuzi naye byonna ebinaaba bijja mu maaso tujja kuba nga tubikuwa. Obadde ku Yugi Updates TV nga kw'osinziza okuba nga otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwenyigirako gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo mweraba.